Okutandika n'olunaku olw'omukaaga abadde sipiika amaka ge galumbibwa era amaka ge okulumbibwa bingi ebyazuulibwamu bwabula bwe baava mu maka ga Nakasero nga bamaze okuzuula bye bazuula olunaku olwajja olw'Essande bayolekedde ekigo nayo ne bazuula bye bazudde. Kakati olwaleero tubadde tukyali mu maka ge ate amawulire amalala ne gajja nti bbaawe amanyikiddwa nga Inginiya Moses Magogo naye amaka ge gasaliddwako e Buyende. Jjukira nti ono ye mukulu akiikira abantu b'e Budyope East mu lukiiko olukulu olwa Parliament. Amaka ge gamaze dde okubeera nga gafreezingibwa e Buyende nga bwe nakutegeezezza nti waliwo ne lisiti endala nnene empanvu ey'abantu mikwano Ssekinnoomu gy'omukyalo ono Anita Annette Amongo abamaze okubeera nga nabo bateekebwa ku nningo okubeera nga bagenda kubeera nga baazibwa. Kati wuliriza, okutandika n'olunaku olwaleero zino ze zimu ku mmotoka eziggiddwa mu maka ge n'endala nnyingi essente golodi n'ebyobugagga bitirivu nnyo oba oliawo by'otasobodde kubeera nga olabako wano. Kaakati nno njagala nkutandikire ku lunaku olw'eggulo gye byatandikidde ekigo nga nennyini Kamwenye Anita Annette Amongo baamutadde ku nninga n'agenda nabo era ku luno ye yabaggulidde. Jjukira nti Nakasero baasala ne bayingira wabula ku luno ekigo ye yabaggulidde. Wabula ebisangiddwa wano ensi ekubye enduulu. Lwaki bino byonna bigenda mu maaso? Ogenda kutunula ku vidiyo eno onnyonnyuke ensonga zino. Nze Eke Master mabega w'omuzindaalo ntambula ne Hajati Nakalembe omusomi w'Odduwa nakutegeeza nti omukutu gwaffe ogwokubiri gumayiddwa nga Eke TV Uganda 2. Eke TV Uganda 2 nkusaba subscribinga ku mukutu ogwo ku YouTube kweguli ogubaakinga omukutu gwaffe guno. Mbasaba busabi mwenna abatambula naffe ensonga nkulu nnyo eno ey'okusaba okubaakinga up ne Eke TV Uganda 2 gwe mukutu gwaffe gwe tugguddewo. Kakati njagala ompulirize, njagala nsooke nkutwale mu bujjuvu obw'emboozi zino. Bannange ebintu bizibu, ebintu byewuunyisa, ebintu bitiisa, ebintu byennyamiza. Nalongo Anita Annette Amongo Kyaddaaki olwaleero awaliriziddwa n'akakibwa okuteekayo posting alaga nti avuddeyo tagenda kuddamu kwesimba ku bwa sipiika. Ono kikakasiddwa olwaleero atuukiriddwa n'abeera nga atuuse ku kisenge. Bino byonna bibeerawo nga bizze abantu babiraba naye nga babiyisaamu amaaso. Obugagga bw'omukyalo ono bwakumuleetinze emyezi 6 ensi bwewuunyizza. Wabula nga abatunulizi bagamba bino byonna ebikola ku Anita Annette Amongo si lwakuba nti no bimukolwako nti abisaanidde. Waliwo abantu bangi abakoze n'ebisinga ebyono naye nga teboogerwako tebagambwako. Wabula bino ebikolebwa essaawa zino kigambibwa nti waliwo ebiyisibwawo. Waliwo ayagala alabe nti mukola nnyo. Waliwo ayagala okulaga nti nze wendi. Waliwo ayagala okulaga nti taata akaddiye naye kakati nze njagala neekwatiremu. Bino byonna ogenda biwulira mu bujjuvu, ogenda kubiraba naye kansooka nkuzzeeko emabega jjo eby'ekigo gye byatandikidde. Basements 4, containers 8 ezijjudde ssente omuli Uganda shillings, omuli dollar, omuli pound, omuli ssente eza euro n'ensimbi endala. Bingi byogenda okulaba. Nze Eke Master Kawandula Bigambo Pro Max ku mukutu gwaffe. Nkusaba video soko jimpere ekigalo nompya nkusaba subscribinge katandika bw'oti mu mboozi zino. Amamotoka gamaze okubeera nga gakululwa ag'ebbeeyi naye nkutegeezezza nti ne Buyende ew'omwami w'omukyalo ono abasajja bamaze okubeera nga basalako era nga bwe nakutegeezezza nti ne maka ge ageeri amanene mu kyalo bamaze dde okubeera nga bagasalako. Kankuzzeeyo tuwulire ku bigambo bino ebya Sajjime muganange eggulo byatandise omukulu amayiddwa nga Honorable Kabanda n'ebirala ebyenjawulo bye tugenda okulaba ne Faruku ate tusimbule embalaasi. Olunaku olwaleero abadde sipiika bamuzzeemu envuunula bibya jo baabadde mu maka ge agasangibwa e Nakasero. Olwaleero bagenze ekigo era nga balumbyeyo naye kennyini mwenye kiteeberezebwa okubeera nti abaddeko kubanga emmotoka mwatambulira oba mwabadde atambulira nga sipiika zirabiddwako ku ssini. Munnayuganda saagala asanyuke busanyusi. Eggwanga akaseera ke lirimu kazibu kubanga bino ebigenda mu maaso tebibenefitinga bannansi. Ago mazima bino bibenefitinga ka group kamwe Museveni ne family ye n'abo abamulyamu be yateekateeka edda. Twababuulira shoze tuzze tukola nababuulira nti waliwo ebiteekateekebwa transition oba enkola mu
2029 229 eno project yateekebwa nti 229 bajja kuba bamaze okuteekera mu hoozi engeri gyafuna obuyinza. They are fulfilling. Yes, 2029 kati batandise kati wakava mu kulonda. Bino nabyogera dda nabagamba 2029 bw'ojja bu video bwe twakola wano obukane nabagamba project yene tejja kusukka 2029. So ebigendererwa bannayuganda bwe babanga waliwo anaakuba Mwami Museveni ne banne Busu ku buyinza, this is the time. Emyaka 3 egisooka ne baagala okukolera buli kimu. Piero Yugwe twogera ku General Muhoozi Kene Rugaba. Yes, that's the point. Yeah. Muhoozi bamuleeta baagala muleeta musiiga kifaananyi. Baatandika ddo kyajjukira abasirikale be bagamba nti yabakutte mu corruption scandals. Era nga ayagala kusiiga ekifaananyi nti nze ekizibu kye mulina mu ggwanga lino bwe mumpa obuyinza n'ezijanga president ninda kirwanyisa. Simba wakati nja kusaba mpaka katambi ka kabanda. You know that point gyoyogedde simanyi oba wasoose kumpuliriza sinna kuwulirizaako nsaba otuwe katambi ka kabanda. Omanyi Muhoozi njagala nnyo muwa obudde. Point gyoyogedde nkulu nnyo nti basiiga ekifaananyi nti ekizibu kye mulina mu ggwanga lyonna Mwami Museveni ekimulemye naye mutabani woono standby generator emission kwajjidde era bannayuganda cry no more. Tuwa katambi ka kabanda. Bwe tuba twagala okumalawo enguzi mu Uganda, omuntu eyatandika okwogera enguzi okulwanyisa impunity, state capture, obubbi obuli mu gavumenti ye General Muhoozi Kayine Rugaba. Kye tulina okukola yayina eddagala. President Museveni 2026 tukusaba taata otukulembedde ekimala era tusiima wummula. Enguzi eno gye tuli mu kwogerako togenda gisobola olw'ensonga nti ye President Museveni enguzi kyatagenda gisobolera. Bino byonna ebireese obuli bw'enguzi yabitondawo President Museveni. Tugamba nti districts nnyingi ani yazitondawo President Museveni. Constituencies nnyingi ani yazitondawo President Museveni. State capture kati nosanga ng'omuntu atalina kifo mu gavumenti nga yakulira okutwala abantu ba president, yakulira ba investors, yaleeta abasuubuzi b'emmwanyi, yaleeta yakati yakulira abannamawulire. Eyo state capture nti president alina weyenyenyeza bwagenda okugira bwati nga anti Kayinda otafiire kati newankubadde ettaka yalibbye muleke kubanga yaleeta bushenyi abantu beyo bajja kunyiiga. Eyo state capture ina okuvaawo nti Kabanda bw'ababbye ekintu nti abayi mubende bagenda kunyiiga. Tetulina mu kujjanjaba kiwundu, tuli kimasaajinga. Kakati wait David Kabanda ye mukono ogwa ddyo Mwami Museveni yawadde mutabani we obubaka mutabani we n'abutikka Kabanda butuuke Womboth. Naye ono atugamba ekizibu ky'eggwanga kino ekisibyewo enguzi y'oli. Kabanda agamba nti ekisobola okutaasa eggwanga lino ye mutabani w'oli. Okategedde? Kyokka ng'ono agamba akuumira oli mu buyinza. Naye nga byonna bye bateekateeka tebiraga nti galina kuba maanyi g'abantu ge galina okkijjawo ate. Kubanga balwana nti omukulembeze aleme kulondebwa na mu bantu bamutwale mu parliament. Kakati kyenkusigidde wali kyatandikira ku basirikale. Mu ngeri y'emu olunaku olwaleero oba ekiro ekikesezza olunaku olwaleero nakedde ku makya nze nasoose okubeera nga nteekayo post ndowooza yabadde mbanga sinze nasoose nabadde nga wakubiri ku ba YouTubers munda mu ggwanga Uganda aba breaking the story eno ey'omusajja amanyikiddwa nga Kalangwa eyabadde amaze okubeera nga afa. Ono nno yafunye accident mu motoka ye eyaddabo kabini nga bwe nakutegeezezza bw'atyo dereva ye yasobodde okubeera nga asimattuka. Kyokka ng'omusajja ono ye teyasobodde okubeera nga asimattuka. Omusajja ono lwaki tumwogerako nti abadde musajja wa ttabbu nnyo era ne mu kampeyini za 2026 twalaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenze mu bitundu eby'ekayunga wano waaliwo okulya n'okukomba essowaani era nga kubamu abaali bamwekiika abaali bamulemesa yali musajja ono Kalangwa. Jjukira nti Kalangwa ono yabadde chairman wa NRM mu district eno eyeside zeeyo. Kakati nono onaku olwaleero tasobodde kubeera nga asimattuka
bwe yagudde ku kabenje olunaku olwajjo essaawa zabadde 6 ogw'ekiro bwe babadde nga batambula mu mmotoka eno eya gavumenti. Kakati owa bodaboda bwe yasaze bw'atyo dereva n'amwekanga. Mu kumwekanga teyasobodde kubeera nga asiba emmotoka n'emulemerera era ogenda okakkana nga yeevulungudde emirundi egiwerako. Kakati nno mu baafudde omusajja nti yasobodde kubeera nga asimatuka. Bw'atyo yatwaliddwa kipayopayo mu ddwaliro ery'e Nakasero nga taasulewo taasibewo yali ku mumwa, wabula olwatuusiddwa mu ddwaliro ery'e Nakasero akaseera amazeewo mpawo kaaga bw'atyo nassa omukka gwe ogw'enkomerero. Wabula ono ayogeddwako ebintu bingi nnyo omuli okutulugunya, okubonyaabonya, bepo n'okufundikira nga oba oliawo waliwo abantu abamu abagambibwa okuba mbu baafa ku lw'omusajja ono. Kibi okwogera ku muntu atuvudde ku maaso obubi, naye ate eba byakolebwa nga abantu balumiriza nti yabikola nebyo tuyinza kubeera nga tubisirikira kubanga era nabyo tuba tulina okubeera nga tubyogerako. Kakati nno njagala nsooka nkuzeeyo katono nnyo nkulage ku mboozi ezaaliwo. Omuntu omu eyafa eyattibwa bwe bagamba nti yeetuga eyali wa NUP, ebigambo ebyayogerwa ampuliriza nkomewo ku nsonga y'emu. Njagala nsooke nkulage omusajja gwe bagamba nti yeetuga eyali omulema ng'atambuza okugulu kumu ng'akwata omuggo era ng'omusajja ono muzeeyi. Wabula kigambwa nti omusajja ono mbu waliwo okugugulana okw'ettaka, enkayana ez'ettaka. Ekigambibwa mbu n'omusajja ono yandibanga y'omu ku baali bagugulana n'ettaka eryo okwali omusajja oyo eyafa. Omusajja wa NUP yafundikira yeetuze okusinziira ku byalabwako, wabula ate okusinziira ku byayogerwa bagamba teyeetuga. Omusajja ono mbu baatuga mutuge ne bamala okumutuga ne bamuwanika ku muti waggulu kubanga yali musajja mulema atambuza okugulu kumu, musajja muzeeyi. Wabula baamusanga waggulu ku muti nga ne bwe yeetugidde omuggo gwe teguliiwo, ayambadde ekkanzu nga n'emikono gyegolodde nga tekiraga nti mu kufa kwe waliwo yadde okulwana. Njagala osooka olya ebigambo bino ate nkomewo. Olina okukola kyonna kisoboka weeteeko ekigambo ekyo. Abamu bayinza okulowooza nti bwe batusinga amaanyi, obukulupya n'obukuusa, tibatusinga n'amagezi. Ekyamazima nedda. Ekirungi siffeffekka agenza okuttibwa nga twafuna okuwabulwa Jeno Yoweri Museveni temuhabulwa Yese n'agamba nti abatta abantu wano abamanyi mbizzi. Ate embizzi kati ziri armed, zittisa na mmundu. Omuntu eyeetuze mu myaka gyange gye mpanga bagamba nti alwana okweggyamu omuggwa, emikono gya ffeffekka gy'abadde wansi, abadde mulema ng'alina okugulu okutalinnya ku ttaka lya Buganda ng'ateekawo omuggo nga n'omukono gwagenderako, naye oyo yennyini yawalampya omuti ne yeetuga ng'ate ayambadde ekkanzu, era ne bwe yabadde agenda we yeetugidde omuggo teyagenze nako. Ebyawandiikibwa bitubuulira nti mukadde waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alina omusajja omu yali yatta ankowe, naye yajja n'agamba tali musonyiwa. Bakulu nimbye, naye obubaka ne bukka okuva eri Katonda waffe Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti akugambye musonyiwe, n'agamba nti musonyiwe. Naye bwe naabanga wano nga nsaaza atuulenga wano ku mwanjo, waakiri atuule eri emabega alimu okunkemetereza emmeeme n'okuntuusa okuva ku kigambo kye nasuubiza Katonda wange nti nsonyiwe. Begamba obufunze ndeke mulabako abasajja abatupeta, abasajja abatuttira abaana mutuulanga walako ne mutatukemetereza mmeeme. Twebalizaako Sserubogo nti mu bwetowaze bwe akoze omukakamu kyakola alonaganye n'ebyobufuzi mu bulamu bwe tubadde ffena nga tumulaba. Ekiseera kya pipawa bwe kyajja tiimu gye twakwasa nabo Sseggona ne tugamba genda odiployinga abalwanyi neyisa ekiragiro Ffeffeka Sserubogo Bugerere, era n'agamba jamba afande n'aserengeta Bugerere. Nange mwagala negate ku mboozi y'okwetuga ku myaka gyange. Tusabe busabi Katonda oyo akwata omusajja omulema n'amulinyisa omuti ng'ali mu kkanzu nga talina na muggo,
atuwese lubogo omulala mu bwangu ddala tusobole okunyweza ensonga era tubasabamu abasigaddewo tuli people power temwerumaaluma tujja kujjamu omuntu akulembera abantu baffe luno lutabaalo si lujjuliro manyi nazze nantaba musaaliddwa nnyo yayogedde ebigambo eby'ensonga naye nandeetamu kamunguluze oli mwana wa mutaka bakugambye omulenzi akwogereza ewaabwe balimu engeri balimu ak'omunku nosigala ng'ogamba nti nkuula mukuule nakuzaalamu abalongo nti nkyamukuula President Kyagulanyi antumye okubategeeza ajja kujja okubakubagiza mu butongole lwanajja ajja kubajja kusalawo n'abataka ani anakukulembera mu tabaalo. Akati nno nga bw'omanyi nti eggwanga lya Uganda ebyewunyisa tebiggwayo era okuswala n'okuswaluka munda mu ggwanga erya Uganda naddala mu bakungu abatukulembera abali mu gavumenti abali ku mitendera egya international bepo n'abo abali ku mitendera egya waka bonna tekuli n'omu aswala. Mukwano gwange mpuliriza njagala osooka otule owulirize ebigambo bibino kakati nate gano nga bwalaba obutitimbe n'obutitimbe obw'ensimbi gano nga gye munda mu ggwanga lya Italy. Okusinza ku mawulire ge tulina wano ku mmeeza yaffe galaga ambasada wa ggwanga lya Italy omukyalo ono ng'asinzira mu kibuga Rome oba gye mwandiise Roma wali e Italy nga waatuula nga waawangaalira. Njagala owulirize ebintu ebigenda mu maaso ogenda kutya ensi. Jjukira tuze tukola emboozi ku ba ambassadors ab'enjawulo ne zi consulates ez'enjawulo. Mujjukira ekyali munda mu ggwanga erya United Arab Emirates bwe nabakolera wano ne mbagamba nti ambasada w'eggwanga lino erya Uganda wali mu kibuga Dubai yali addidde ekizimbe okuli embassy ono nga yapangisaako n'ateekako kasino wuliriza era nga abantu babeereeyo ne badda mu zzaala mu kifo ky'okukola emirimu gya embassy era nga bannayuganda bangi abawangalya munda mu ggwanga erya United Arab Emirates abakabatwawa nga ntulege abasanga ebizibu eby'enjawulo naye ng'okuyambibwa kwabwe zero mpaawo ayamba. Kakati nno oyo consulate eyo munda mu ggwanga erya United Arab Emirates ebyo bye byatuukawo kokka nga mujjukira era munda mu ggwanga erya Canada omukyala eyaliyo nga ambasada waffe bye yeekolaakola bwe yalaba abantu ba National Unity Platform abaali bagenze ku kuba okuprotestinga okulaga obutali bumativu eri gavumenti yaabwe ebatwala munda mu ggwanga erya Uganda bw'atyo ambasada ono kye yakola naye n'azambalira ku mugongo nga nswa n'alumba ekkubo n'atandika okubeera nga ab'eŋŋanga nga yeerabidde nti ambasada obeera mukungu era egyo emirimu oba tokyasobola kubeera nga ogikola image oba ogyonoona ey'eggwanga lyo oba ey'ensi yo oba omuntu gw'okiikira obeera representative wa muntu wansi oba obyonoona era ogenda okakkana ng'omusajja omukazi oyo naye agobeddwa munda mu ggwanga erya Canada. Kakati omusajja ono ate gw'olaba ye awangalye munda mu ggwanga erya Nigeria era nga naye ku embassy waali okwekola obusolosolo ampuliriza ebya Uganda bwe bityo bwe bitambula. Kati wuliriza munda mu ggwanga lya Germany omukyalo ono kigambibwa nti yasangiddwa n'obutitimbe bw'ensimbi obuyitirivu ennyo wuliriza ono ambasada kyokka nga ensimbi zino okusinza ku maloboozi agali ku butambi nga galaga nti ensimbi zino zaali ziweereddwayo okuyamba bannayuganda naddala mu biseera ebya covid. Kakati bano kye baakola ensimbi zino bwe zaaweebwayo tebaazituusa era awulirwako ng'agamba munne kye tulina okukola kiri kimu tukwate ssente zino tuzigabane. Jjukira mu covid eyasooka n'owokubiri atwalabanga abantu bangi okwetolola eggwanga lya Uganda munda muno abaasitulanga ebizimbe ku sipiidi eya yiriyiri abaazimbanga za kedi abaazimbanga zi flats abaazimbanga amaka abaagula amafaamu abaakola businesses ez'enjawulo nga twebuuza abantu abatakola ssente bo baalinga bazijjawa. Kaakati nno nkugambye nti ennaku zibeera ana era ebirwa bite byerabirwa naye kakati amalusu gafuuka engeregeze. Njagala owulirize ekiri munda mu ggwanga lya Italy era ono yandifundikiranga naye bamukoze nga bwe bakola ambasada w'eggwanga erya Uganda wali munda mu ggwanga erya Canada nga bamufudde omuntu atakyayanirizibwa okusinzira ku byekoleddwa ebyalabiddwako era bw'ataakolwa ekyo okusinzira ku bigenda mu maaso yandibanga omukyalo ono afundikire n'okubeera nga asibwa kubanga amawanga ag'enjawulo buli lw'okolerayo obulyake obulabbayi obukenuzi n'olya enguzi ebiseera ebisinga amateeka g'ensi eyo bwe gatakukolako
bayinza okufundikira nga bakudipoti nze nodda munda mu ggwanga erya Uganda. Katulindiridde ngenda kutwala mu mboozi eno mu bujjuvu owulire ebigambo bino mu bujjuvu eby'omukyalo ono ebyewuunyisa ebitiisa ku embassy abaali balina okuweereza Uganda bye baddamu birala nnyo. Kansooke nkugjewa Hajati Nakalembe tuwulire omukyalo ono omusomi w'edduwa nkukomyewo. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Yes, mu mawulire ge tulinawo nga mukyagenda mu maaso n'okuwulira ebigenda mu maaso ku Anita Amongo okubeera nga y'omu ku bakungu aba gavumenti abaswazizza eggwanga erya Uganda olw'obubbi n'okwezibika ssente z'omuwi w'omusolo. Kakati ate wuliriza Uganda kino kye bayita okuswala eka ne mu kibira. Ambasada w'eggwanga erya Uganda ono ng'atuula mu kibuga Roma eky'eggwanga erya Italy bw'atyo naye agenze mu maaso n'okuba ng'aweebuula ekitiibwa ky'eggwanga erya Uganda kyokka ng'ono alina n'ebitongole eby'enjawulo okwatuula nga bino ebitongole biri wansi w'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations. Omukyalo ono agenze mu maaso n'okuba nga naye yeegatta ku bakungu ba gavumenti abaweebudde eggwanga erya Uganda era abaliweeseza ekifaananyi ekibi. Wuliriza omukyalo we bamuyita Her Excellency Ambassador Elizabeth Paula Napiok. Ono ye ambasada w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Italy era ng'atuula mu kibuga Rome oba abangi kyemumanyi nga Roma. Omukyalo oyo takomaawo Uganda agikiikirira ku platforms ez'enjawulo wabula ye ne ttiimu ye bagenze mu maaso n'okwongera okuswaza ekifaananyi ky'eggwanga erya Uganda era nkugambye kino kye bayita okuswala eka ne mu kibira. Nga mukyali ku Anita Amongo omukyalo ono atuula ku kitongole ekimanyiddwa nga FAO Food and Agriculture Organization kiri wansi wa United Nations ekitongole ky'amawanga amagatte. Atuula ku kitongole kimanyiddwa nga WFP World Food Program era nakyo kiri wansi wa UN. Atuula ku kitongole kimanyiddwa nga IFAD oba ku mukago ogumanyiddwa nga IFAD International Fund for Agricultural Development. Ate nga mu ngeri y'emu ya ambasada w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Italy era nga emirimu gye agikakkalabiza mu kibuga Roma mu ggwanga lya Italy ng'akiikirira eggwanga lya Uganda. Kakati kikyakoze ono ne ttiimu ye gy'akola naye ku embassy eyo nga bwe ngendo gikugamba waliwo ssente obutitimbe n'obutitimbe billions and billions of money za Uganda zigenze maaso n'okuba nga zibbibwa zigenze maaso n'okuba nga zoonoonebwa. Ono ne yeegatta ku lisiti y'abambassadors ab'eggwanga erya Uganda abagenze maaso n'okuba nga bagiswaza nga bagiweesa ekifaananyi ekibi wabweru w'eggwanga erya Uganda n'ebweru waalyo. Kakati wuliriza omukyalo ono kigambibwa nti essaawa yonna ne mu ggwanga lya Italy yandiba ng'agenda kukwatibwa ye ne ttiimu gy'akakkalabya nayo era ye n'abamu ku bakungu bateekeddwako akazito oluvannyuma lw'ebigambibwa nti waliwo ssente ze babadde beegabira, waliwo ssente zibadde zibbibwa, waliwo n'egimu ku misaala egibadde gisasulibwa mu ngeri etategeerekeka era ng'emisaala gino kigambibwa okuba nti gibadde gimenya amateeka g'eggwanga erya Italy. Mbw amateeka geeri go tebagazannyirako ng'ageeno. Kati bano baaba obwambasada bagenda mu ggwanga erya Italy ne balowooza nti bye bajja e Uganda bye bagenda okutwala ne sayidi eri. Teweerabira mbadde naakakuwa amawulire gye buvuddeko omusajja oyo gw'olaba ambasada ne depute we abakiikirira eggwanga erya Uganda e Nigeria era nga batula mu kibuga Abuja nga bwe twabikuwa. Bano baatuuka n'okwagala okwekuba ebikonde wamu n'abamu ku ba employees bannansi b'eggwanga erya Nigeria ku embasi y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lya Nigeria. Kyokka era twali twakakuwa amawulire gye buvuddeko nga waliwo ambasada w'eggwanga erya Uganda mu kibuga mu ggwanga lya Canada. Ono ye nga baamulangirirako persona non grata olw'ebimu ku bikolobero bye yagendanga mu maaso n'okukola omwali n'okujja naye n'agenda n'atambaala baali beekalakaasa. Mujjukira mu ggwanga lya Canada waliyo bannayuganda balwanirira enkyukakyuka bagenda ku street ne balaga obutali mativu bwabwe. Kati ambasada nga tamanyi na kitiibwa kikyalina, tamanyi na buvunaanyizibwa bwe bukoma, n'agenda maaso n'okuba nga abambalira. Ekyo nakyo ne kiweebula eggwanga erya Uganda. Waliwo baambasada abaawulirwako ng'essimu zaabwe zaalikodingibwa nga bano baali bateesa ku ssente. Uganda ngenda kuwa eggwanga eryo. Obadde okimanyi nti Uganda erina ssente ze yaweebwa nga ssente za mu COVID
nga ssente ezo bwali buyambi nti eggwanga linaku baliwadde obuyambi bagende maaso n'okuba nga balwanyisa covid. Kati ambasada n'omu ku bakungu be yali akola nabo ne bakwatibwa essimu yaabwe n'eri kwegamba essimu ne bagirumika nga bali mu kuteesa ssente ezo bazigabane era nga bali mu kuteesa buli omu agenda kutwalako mmeka. Kyokka nno weewunye ng'omu ambasada mukungu wa ggwanga n'omulala akola naye era nga naye diplomat wa ggwanga oba envoy. Kakati wuliriza beekubira essimu nga bateesa nga tebamanyi nti eggwanga lye balimu siri erya Uganda. Awo nawo Uganda neefunawo okuswala. Waliwo ambasada era naye ngendamu okujjukiza amawulire nagakuwa ng'ono yatuuka okushipinga ebyuma ebya Zara n'abiyingiza mu embasi nga n'eggwanga gyatuula teribikkiriza wabula n'alimba era kungulu babirapinga ne bawandiikako nti zino ono furniture wa mu nnyumba kugamba bintu bya dining room nti mwe bagulidde ebintu ebyo kumbe batutte ebyuma bya kasino. Waliwo ambasada eyagenda maaso ambasada ne munne bagenda maaso n'okubaako ssente ze beezibika nga ssente ezo zaali ziweereddwa eggwanga mwe batuula zijje zisaavinge bannayuganda abali mu kubonaabona. Ambasada n'omu ku bakungu be yali akola nabo bagambibwa okuba nti ssente ezo baazezza. Kakati n'ambasada omukyala agenze maaso n'okuba nga naye akawaŋŋamula. Simanyi oba eggwanga erya Uganda bambasada be balonda babeeramu bubeezi kyalo oba babeera tebamanyi kyakkola oba baba tebategedde nti gye bagenze amawanga go galina amateeka sige gamu n'ag'e Uganda. Her Excellency Ambassador Elizabeth Paula Napiok ne ttiimu gy'akola nayo bagenze okugenda maaso n'okuba nga baweebula eggwanga erya Uganda buli muntu n'akwata ku mutwe wakati ng'eggwanga likyali mu shock olw'obuwumbi n'obuwumbi obutabalika na buli kimu. Anita Amongo zagenze maaso n'okuba nga asangibwa nazo. Njagala okutegeeza kakati bano nabo batandise ate okuba nga bateeka eggwanga erya Uganda mu kaseera ak'okuswala era wenjogerera ebibuuzo bitandise okuba nga biyitirira. Ambasada ono ku ssente z'alina n'obukugu bw'alina oba n'ekitiibwa kwe yandibadde Uganda eswadde ekane mu kibira. Kakati njagala okkirize tujjewo akalango kano tusobole okujja tutemeetema ebintu bino kuba nkugambye ambasada ne ttiimu ye bandibanga boolekedde akaseera akazibu bwe kataligirya bano bayinza n'okuba nga bagenda kukwatibwa mu ggwanga gye bali erya Italy oba si kyo bayinza okuba nga bajja kugobwa balangirirweko kye baalangirira ow'e Canada Persona non grata. Kakati nno bwetyo ensimbi ya Munnayuganda awo okwekola obusolosolo kukyagendera ddala mu maaso mu bakulembeze baffe ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo mu bifo eby'enjawulo mu positions ez'enjawulo. Wabula nga bino ffe abali munda mu ggwanga erya Uganda tebisobola kubeera nga bituwewuunyisa kubanga tubirabye atubisuubira mu bantu ng'abo kubanga abantu bangi oba oliawo abaline mu bifo ebyo mu butuufu nga tebabyagala naye nga baabiweebwa era nga balala bangi abali mu bifo ebimu mu butuufu nga ne qualifications ze balina tezibafevalinga kubeera mu bifo ebyo naye oba oliawo olw'omukisa gyabwe ng'ate ebifo ebyo ofiises ezo be bazirimu. Kakati nno omwaka gwali gwa 2010 mwenna mujjukira gavumenti yali ya ggwanga lya Uganda bwe yakwata obutitimbe bw'essente n'egula bbaasi zimanyiddwa nga Pioneer era bbaasi zino zaali ziguliddwa okufaanaganako mu bibuga ebirala nga bw'olaba e Nairobi nga bw'olaba eggwanga erya Dubai nga bw'olaba amawanga nga bw'olaba ekibuga ekya Dubai si ggwanga ekibuga Dubai amawanga amalala gonna amawanga agakuze amawanga nga South Africa Johannesburg Cape Town n'ebibuga ebirala nga mulimu bbaasi ez'enjawulo ezisabaza abantu okugezaako okukendeeza ku jam oba gwewandiise omujjuzo n'okutambuza abantu mu budde okwewala okubeera nga balinda emmotoka ezibatwala nga teziriiwo oba nga tezirabika nga tezinnadda. Kati mpuliriza bulungi ggwanga lya Uganda 2010 Pioneer bbaasi zino ziyingirawo baali bateeseteese okuleeta bbaasi ezikwata mu 500 munda mu ggwanga erya Uganda era nga bbaasi zino zaali zina kubeera nga zijjibwa munda mu ggwanga eryali erya China. Wabula kino tekyasoboka okusinza ku mawulire gaalaga bano baasooka ne baleetako bbaasi 100 okusooka okugezesa n'okulaba bino binaatambula bulungi binaakola kye babaze kinaatuukirira. Kakati bbaasi 100 nga bw'ozirabaawo ze zaaleetebwa wabula zino zaakola bwe zaatuukanga nga bbaasi efa tekanikibwa mpaka bbaasi zino zonna lwe zaatuuka okubeera nga ziggwayo nga zifudde nga teziweereddwa service. Wano nno bazapaakingibwa wali ennamboole era nga bw'olaba scrap oyo ezo zonna zaali bbaasi eza Pioneer ezapaakingibwa awo. Kakati nno bbaasi zino zaaviirako gavumenti ya ggwanga lya Uganda parliament ya ggwanga lya Uganda kanaaluzaala era omusajja eyali awomya omutwe mu bbaasi zino yalayira n'agamba nti ayagala kusasulirwa
n'okuliyirirwa olwaloosi yali akoleddwa ku bbaasi zino nga ye yazibaleetera naye ne bafundikira nga ssente ze oba oliawo ate bazinyakudde. Newankubadde aba Pioneer Bus baali baagala okubaliyirira, Sipiika Aneta Mongo yalemerako nti balina okujja bbaasi zaabwe Namboole. I want you to have the scrap that is at Namboole out of Namboole. Bbaasi zino ezaali zivundira Namboole zaggiddwawo, naye abaffe zo zaatwaliddwawa. Kwagala okukendeeza ku mugotteko mu kibuga, gavumenti yaleeta bbaasi zino mu mwaka 2010 era nga mu nteekateeka baali bakuleeta bbaasi 5 newankubadde baasooka kuleetako 10. Abaali mu nteekateeka ya bbaasi za Pioneer kwaliko eyaliko Ssaabaminisita Kintu Musoke, eyali omumyuka wa Ssaabaminisita Eric Adrico, Albert Mugagga, Fred Senoga, Matthew Kikaire n'abakulu abalala. Wabula nga bbaasi zino tezinnakola, waliwo okusika omuguwa. Ezimu ku nsonga ezaali mu ddiiro ng'abakulembeze bagamba nti bannyini bbaasi za Pioneer baali tebalina bakugu beetaagisa. We need to look at a situation where a review of that contract that expired. Ng'obumulumulu bonna bumaze okugonjoolwa, ekitongole kya KCCA kyakkiriza okuwa abakulu bano contractor. We had the blessing of Parliament, so we really did not have anything holding us back. Era abasaabaze bangi bazaaniriza. I think it's a good thing compared to the taxis. If you look at the chairs, they are much more comfortable. Emirimu gyasooka kutambula bulungi. Wabula nga wayisa akabanga, ekitongole kya Pioneer Bus kyafunamu obutakkaanya n'ekitongole kya KCCA ekyabawa contractor. Era nga bagamba nti kibafiiriza n'ensimbi nga baagala KCCA ebaliyirire. We make a loss of close to 680 million every month. Kiyinza n'okulowoozesa nti luno lwe lwali olugendo lwa bus okuvaawo olw'ekitongole kya KCCA obutazza bujja ndagaano ya Pioneer. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola emirimu mu gavumenti ez'ebitondo nga kakulembeddwamu ssentebe waako Florence Kintu kayongera okuba omusumaali inchi 6 mu Pioneer Bus. Agree with us that Pioneer is a bus has an invalid contract. Era abakulu ba Pioneer is a bus balabikanga mu bukiiko bwa Paalamenti obw'enjawulo okubaako bibalungamya gye basinziira okukkulumira KCCA. Nga ffe bwe tulinda KCCA okumaliriza byemaliriza tugenda mu maaso n'ekintu kye twasuubiza contract kyeggwangawo. Byali bikyali bityo nga ne bbaasi za Pioneer obalambale ku nguudo. Ate nga we balwana bwezizingirire okulaba nga kontrakita yaabwe ezibwa obujja, gavumenti n'ebangawo omukago n'ekitongole kyatondeka Bus Services nakyo okuleeta bbaasi okukolera mu bibuga bino. Oyinza okugamba nti Pioneer Bus omukazi omuyima yali agituulidde ku kisaabo, anti n'ekitongole kya URA kyasitula enkondi kubanga eremereddwa okusasula emisolo era n'oluvannyuma olw'okufuna walanti eno okukwata bbaasi za Pioneer. Abakulira Pioneer twabenge zakendeeza ku mirundi n'obuwanvu bw'engendo ze zaatambulanga ng'omwogezi wa Pioneer mu kiseera ekyo Connie Nancha bw'annyonnyola. Lwali lukyali luto ne wabalukawo okwekalakasa mu bakozi ba bbaasi zino era ne bassa n'ebikola wansi. Ffe twazibambulako obuveera ne tukola mu mbeera yonna eyatandika nga tufayitinga n'abasajja abatta. Tukoledde Pioneer mu bugubi tebatuwa kyamisana allowance batandise mulya nga 19 omwezi ogw'E11 2012 kampuni ya Pioneer is a bus yasiibula bannakampala ng'egamba nti tekyasobola kwongerayo kukola okuggyako nga KCCA ne gavumenti batereezezza obumulumulu. Oluvannyuma lw'ebyo byonna basaba olukiiko olufuzi olw'ekisaawe ky'e Namboole okugira nga baziwummulizaako mu kibangirizi ky'ekisaawe. Ekitongole ky'eggye eggwanga erya UPDF ekizimbi bwe kyatandika omulimu gw'okuddaabiriza Namboole kyasaba aba Pioneer okuggyawo bbaasi zaabwe okutambuza obulungi emirimu gyakyo. Kyokka ensonga eno teyali nnyango, yatuuka ne mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Paalamenti era yasitula ne sipiika. Wabangibwawo akakiiko ak'enjawulo akakulemberwa komishona wa Paalamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ng'aba Pioneer Bus baagala gavumenti ebaliyirire obuwumbi bwa Uganda 25 okujja bbaasi zaabwe e Namboole. In investigating circumstances under which, and now they are in court requiring compensation of over 25 billion for business loss. Wabula Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza n'emizannyo Peter Ogwank yategeeza Parliament. For us as Namboole management, we are saying we want this company on the final conclusion. We want to use our space. Newankubadde aba Pioneer Bus bali baagala okubaliyirira, Speaker Aneta Mongo yalemerako nti balina okujja bbaasi zaabwe Namboole. I want you to have the scrap that is at Namboole out of Namboole. Bano okusaba obuwumbi 25
bagamba nti balina liizi ya myaka 49 ku ttaka eryo eyabaweebwa Uganda Land Commission ekyayongera okutabula ababaka. Ebbanga lyonna ne minisita tabuliranga bantu nti ate waliwo n'ebizibu ebirala ebiri ku kisi. Naye gavumenti eno olumu ekutabula engeri gy'ekolamu emirimu. Kati aba Land Commission basinziirawa ate okuwaako liizi nga ne Namboole etamuze ekisaawe ina management yeetongodde temanyi. Essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente anti we lutuukidde leero ng'abatakisi bakuba gudiigudde. Emirembe gyenfunye basi zasala abantu mpulirana bulungi nnyo olw'okuba nti basi zirabanako. Basi zino ezaali zivundira e Namboole zaggiddwawo naye abaffe zo zaatwaliddwawa. Nze Lubega Mudashiri Kiwalyanga. Eyo yonna nsimbi yo gwe Munnayuganda omuwa omusolo. Ekizimbe kino ky'olaba amaka gano g'olaba ge g'omukyala sipiika abadde sipiika Nalongo Anita Amongo ng'olwaleero awaliriziddwa okujja nateekayo posti nti bannange mbakakasa mmaze okuwithdrawinga ku bya speakership era sigenda kwesimbawo nga sipiika era mbirese era mbivuddemu. Wabula bino byonna okubikola amawulire gaalaga nti yasooka n'asabibwa General Museveni langirira mu lwatu nti sigenda kwesimbawo. Bw'omala okukola ekyo olekerawo okwesembereza bannamawulire bepono okubira amasimu ba members of parliament. Wabula ono yagaana n'asalawo n'akozesa amaanyi kakati agamuzalidde ebitukuta ebitukula maka ebyazalira ku nsiko n'okutuuka okumukunamya ensi ne yeeyolerera. Gano amaka ga mukyalo ono okusinza ku banneighbors bagamba bulijjo bamanyi nti eno wooteeri era nga tebalootangako nti waliwo omuntu sekinnoomu ayinza okuba n'amaka ng'ago nga gage ng'asulamu masule. Ab'emirwano bagamba bulijjo balaba nnyumba eyo nga balowooza oli yazimba zi hotels abantu bajja ne basulamu ne basasula ssente. Kumbe maka ga mukyalo no era bano balumiriza tebamulabangako ng'ayingira mu maka gano tebamulabangako yadde eddakiika n'emu. Abafuuna badde agendayo ssaawa ki? Kati amaka gano ge gasangiddwamu emmotoka ziri z'enkula ze mu ntandikwa Rolls Royce, Range Rovers, Benz n'emmotoka ebika ebirala. Era wano we wasangiddwa n'obutitimbe obw'essente obuyitirivu ennyo obuli mu currencies ez'enjawulo okuli dollars, okuli pound, okuli euros, okuli Uganda shillings ne sente ez'amawanga amalala currencies. Kakati nno okusinza ku bigenda maaso emmotoka zino zimaze okubeera nga zitwalibwa oba zitwaliddwa Naggulu oba zitwaliddwa Kibuli ku CID ng'okunoonyeza bwe kugenda maaso tewali yakakasiza nsonga eno. Era twebuuza emmotoka zino ono omukyala zinaamuddira nga bamaze okunoonyereza oba bwe banaamala okunoonyeza emmotoka zino bagenda ziteeka ku nnyondo zitundibwe. Byonna byonna twebuuza tewali amanyi nsonga eno egenda mu maaso ku nsonga zino ez'omukyala ono. Wabula nkugambye nti nebbaawe amanyikiddwa nga Engineer Moses Magogo amawulire agasooka gagamba nti yali adduse wabula ate amavannyuma galaga nti ono mwali naye alina we yeekukumye kyokka nga amaka ge agasangibwa e Buyende. Jjukira nti ono ye musajja afunye ku by'obugagga by'omukyala Anita Amongo. Kakati n'amaka ge gamaze dde okubeera nga gasalwako abasajja abawanvu n'abampi omuli UPDF Police, JAT, CID n'ebitongole birala ne SFC abakuumaddembe. Kakati nno e Buyende nayo kisa kinekula kyokka nga mu mbeera y'emu nga ne Nalongo Anita Amongo kakati bolekedde okuddayo ku maka ge gali ge mwalaba galinga omuntu nago gaazibwe. Kansooke nkutwale mu mboozi zino tukomewo nze Eke Master Kawandula nga weetaaga okugenda mu maaso n'okuba ng'obimanya kimu ku kimu amaka ago g'olaba ge maka ga Nalongo Anita Amongo kyokka nga si ge gasinga okuba ag'ebbeeyi, si ge gasinga obunene ate si ge gasinga okubeera latest. Wabula wuliriza okusinziira ku mawulire ge tukuŋŋaanyizza nga bino bikyagenda mu maaso simanyi vidiyo ekutuuseeko ddi. Amaka ge ag'ebukeddeya abasajja baagasazeeko dda bakkiriza afuluma tebakkiriza ayingira. Amaka ge ag'e Nakasero gano ge gasandikiddeko ensasa ge lubadde lwa 6 nga 16 Ogwokutano 2026. SFC, UPDF, Uganda Police, Fire Brigade na buli kitongole kyonna ky'omanyi kisazeeko ekikomere ekyo. Era mu kikomere ekyo nga bw'okiraba emmotoka zonna zibadde zirina ka parking we baaziteeka. Obadde okimanyi nti waliwo n'emmotoka ezibadde tezimanyiddwa nga ziri mu kikomere ekyo. Mubadde mukyali ku zi SUV, mubadde mukyali ku zi Range Rover, mubadde mukyali ku ziri zi Benz ez'emutawaana ennyo ze yagula. Wabula kigambibwa wasangiddwayo emmotoka tebamanyiza ayingirayo zitya, tebamanyiza bbeeyi ki, wabula ng'emmotoka ezisangiddwayo nga tezisobola kunnyonnyolwa. Balabye guli gutyo ne bamanya omukyalo ono alina amaka mangi abadde yakagula ennyumba ekigo ne baduumira SFC nago egende maaso n'okuba ng'egasalako. Kakati ate bibadde bikyali bwe bityo njagala okutegeeza abasajja abamu ne babasindika bagende Bukeddeya eyo nayo ne bagenda maaso n'okuba nga babasalako. Ekizimbe eky'Ebukeddeya
tebakkiriza afuluma, tebakkiriza ayingira, naye teweerabira nakugambye bino byonna byandiba nga bigenda kudda mu mikono egy'abasajja abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda essaawa yonna. Kakati tunula olabe, njagala kukutwala step ku step osobole okutegeera buli kimu nga bwe kigenda okugenda maaso n'okuba nga okitambula, naye nga byatandise na mmotoka ezigambibwa okuba nti zaabadde zimunonye. Wenkoledde akatambi kano nga sinnakakasa oba akwatiddwa, nga sinnakakasa oba tannakwatibwa, naye ng'embeera yabadde ekyali ya bunkenke. Embeera gy'olaba awo budde bwabadde buwungeerera nga buzibaaziba. Anita Amongo bamusazeeko, ali munda, ali mu kugezaako kulaba nga bwakuba amasimu okulaba ani ayinza okugenda mu maaso n'okuba nga amutaasa, wabula byonna tebyasobodde kubeera nga bisoboka. Era mu kadde ako ne Fire Brigade yatuuse. Abasinga obungi ne beebuuza, ate kakati Fire Brigade enonye eki? Fire Brigade ekyagireese kigambibwa okuba nti ababadde munda okumanya omukazi bamusazeeko, ababadde munda nga tebakkirizibwa yadde okukwata ku luggi nti baggulewo. Bano ababadde bagenza okukola search nga balina okusala amagezi gonna okulaba nga batuuka, wabula batuuse ku gate. Ekyamazima nga gate si ya bulijjo, nga gate yinza obutasoboka. Fire Brigade kyekimu ku byagireese. Ekikomero ekyo bw'okiraba okiraba ng'ekya bulijjo, naye yo gate gy'olaba yabadde egaanye ogenda maaso n'okuba nga eggulwa. Era bano baatuuse ne batandika okutematema empenda, ne batandika okunoonya wa we tugenda okuba nga tutandika. Ono nno gwe baliko yabadde aduula mu Parliament, yabadde akudaala, era yabadde ayogera ng'agamba ye tajja kukwatibwako, era abadde yatuuka n'okulangirira n'ategeeza nti ye mu kisanja ekiddako bamwagala oba temwagala akyaliwo nnyo, era agenda kusigala sipiika wa Parliament. Kakati wenjogerera ebigambo bitandise okuba nga bimwonoonekera. Wuliriza wano, aba Fire Brigade babadde bamaze okuba nga batuuka banoonya wa ew'okutandikira. Amongo ng'ali munda, era bano aba Fire Brigade balabiddwako nga bayingiza zi grinder, nga kigambibwa waliwo n'ebisenge bye batuuseeko munda tebiggulwa ate nga balina okutuukayo, nga kizibu nnyo okutuukayo naddala nga tofunye byuma bino bikakali nnyo kugenda maaso nakuba nga osala. Enzigi ezimu basaze ensale, era ne basobola okuba nga bayingidde ne be bazuddeyo. Ababaddewo kamera ezisobodde okukwatako naddala ezaffe, ebibookisi ebitategeerekese byalabiddwa nga bitwalibwa. Oluvannyuma lw'okuyingira basobodde okuyingira, naye nga kigambibwa nti bamaze essaawa eziwera ng'ekikomera kibalemye okuggula, wabula oluvannyuma lw'okukiggula naye bakiggudde batya. Grinder bazireese, oluvannyuma budde bubadde buwungeera ne batandika okusala buli wabadde wagaanye. Kati oluvannyuma lw'okusala ne bayingira ne basobola okubeera nga baakiseesinga buli mbeera yonna. Njagala okutegeeza nti oluvannyuma lw'okuggula geeti, wulira ekimu ku bizuuliddwa. Sipiika Anita Amongo jjukira aweebwa security, aweebwa oluseregende lw'emmotoka. Kakati muzimu ku mmotoka, jjukira twalabye Ssennyonyi bwe yamaze okulayira, yakutte ezimu ku mmotoka oba n'ebintu byonna ebya ofiisi ye n'abikwata n'abiwaayo. Obadde okimanyi nti Anita Amongo ebintu ebimu simanyi oba yabadde abiremedde, oba yabadde abikwese, oba abadde yabigula, oba bibadde bitya, naye mu bimu ku bizibiti ebikusangiddwayo ye mmotoka ya Paalamenti.
kyokka nga jjukira ekisanja kye nga sipiika kyabadde kiweddeko era ng'ebintu byabadde biri supposed okubeera nga bihandingibwa over ku parliament then omuntu omulala agenda okufuuka sipiika abisange nga weebiri nga bwe twalabye Ssenyonyi bwe yakoze. Kakati Anita Amongo kino teyakikoze. Emmotoka ya parliament esangiddwayo. Eyo emmotoka gy'olaba efuluma eyo, emmotoka siiye, is not a personal vehicle, personal car, mmotoka ya parliament era nga yemu kwezi ezimuweebwa nga sipiika wa parliament, wabula emmotoka erabiddwako era kino kishookinze buli omu abadde waawo, emmotoka erabiddwako nga bagifulumyayo, wabula tewali kamera esobodde kutegeera baani ababadde mu mmotoka eyo ng'efuluma. Efulumye bwetyo nga bw'ogiraba neegenda bulungi nnyo, ng'ekyamaanyi kye tusobola okukola kwe kugikwata ekifaananyi ne tuba nga tusobola okukiraga ensi nti emu ku mmotoka eziweebwa sipiika wa paalamenti esobodde okulabwako ng'efulumayo, wabula teri ategedde efulumiddemu baani, teri ategedde emmotoka eno ebadde yasigaddeyo etya. Kubanga mukadde kano wabadde wasuubirwa kusangayo mmotoka zize zokka, wabadde wasuubirwa kusangayo bintu bibye byokka, kubanga ofiisi y'obwa sipiika abadde yamaze dde okubeera ng'ajaamuka, kubanga process eddako ey'okulonda sipiika. Kakati Anita Amongo ofiisi abadde tagenda kugiddamu, nga kino kiba kitegeeza n'ebintu byonna ebimuweebwa bibadde birina okumuggyibwako, wabula abadde asigazaawo ka security. Kakati nga tannaba kubanga ava mu ofiisi y'obwa sipiika, security emukuuma eyali yamuweebwa yo security ebadde yamuggyibwako. Kyova olaba nkugambye yabadde yasigazza personal bodyguard we nga mukazi, wabula personal bodyguard we naye alabye ebimutabuseeko bambi mukazi wattu n'agenda maaso n'okuba nga adduka. Anita Amongo wenjogerera ng'ali mu maziga, tamanyi kiki kyazzaako, oluvannyuma lw'ebyo ebikolobero byonna byazze ng'agenda maaso n'okuba ng'akola. Era emmotoka ezikwata, emmotoka zibuli wendi nkusiba zirabiddwako nga zeetawula mu bitundu by'e Nakasero, bwe zivaako e Nakasero ne zigenda Ekigo, eyo wali amakaage ag'ebbeeyi amalala. Abadde atambulira mu Bugombe ng'omukungu, wetwogere olunaku olwaleero atandise okuba nga yeetegekera okutambulira mu Bugombe ng'omusibe, era nga bw'abadde ayagaliza abantu abalala. Jjukira yakwatako n'abamu ku bantu abamuyita, mumanyi omusajja gwe bayita Abibu Buwembo nga ye ssaabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform. Abibu Buwembo abadde awera ennimba n'emisango gya Anita Amongo, naye nga Anita Amongo olw'okuba yamusanga bba amabaati yamuyita omubbi w'amabaati. Kakati wenjogerera n'ensonga z'amabaati zikomyewo, era nga ze zimu ku ezo ezigambibwa nti ze ziri mu kumuteeka mu kaseera ak'akazigizigi, ng'oggyeko emmotoka n'ebyebbeeyi ebirala byonna eby'obugagga byagambibwa okuba nti bwasobodde okwacumuleetinga nga tebimanyiddwa nabyo biri mu kuba nga bimuleetedde akaseera akazibu, bali mu kumunoonyerezaako. Omukyalo oyo gw'olaba ye personal bodyguard gw'abadde yasigazza. Omukyala yatuuse ekiseera n'alaba ng'embeera taagisobole, naye nga ndabanga alimu ekizigo. Yatuuse ekiseera n'alaba ng'embeera alinga ataagisobole, mukazi wattu n'agamba wannyo waawo n'akwatamu ebibye, bw'atyo n'asobola okuba nga adduka. Naye njagala mumusembeza wano tulabe, ndabanga naye alimu ekizigo ekitannaba kuba nga kitegeerekeka. Oyo nga bw'omulaba awo, yo ye personal bodyguard Anita Amongo gw'abadde yasigazza, kubanga baabadde bamuggyeko abakuumi bonna. Bw'atyo bw'afaanana. Awo nno teyategedde, yafulumye tamanyi kyebweru wayinza okubaawo kamera, kyova oli awo bayinza okumukwata, wabula kamera zaamukutte ng'agenda mu maaso n'okuba ng'atambula anyenya mu ttanka akuttemu ebibye. Teyafulumye yadde n'ekibookisi kya ssente, teyafulumye yadde n'ekintu kyonna, wabula yafulumye bibye. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti agiwunye mukama we alabika ebintu bigenda mu maaso n'okuba nga bimwonoonekera, bw'atyo yarabiddwako ng'akuba amasimu, tewali yategedde ani gwe yabadde akubira. Kumbe mukadde ako mukama we yadde amaze okuba ng'akitegeera nti gyawunye dda. N'abamu ku mikwano gye nakugambye bino ebikwasizza oba ebireesa Anita Amongo mu mbeera eno bye bimu ku bigambibwa okuba nti bye byakwasizza Nameere e Masaka, kubanga bwe babadde badiiringa. Kakati Anita Amongo kirabika nga kiwedde. Waliwo ekiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor, leka tukiyiteyitemu nga bwe tugenda mu maaso n'okuwa ebirala byonna nga bwe tugenda mu maaso n'okubifuna. Wuliriza. Police search Amongo's residence amid speakership turmoil. Poliisi yagenze mu maaso n'okukola search mu maka aga Anita Amongo. Bino nno okimanyi nti Rebecca Kadaga kweno level teyatuukawokko.
Anita Amongo yateeka Kadaga mu kaseera akakazigizigi era ndowooza omuntu akyasinza okubeera omusanyufu mu kadde kano ng'oggyeko Abibu Buwembo owookubiri alina kubeera Rebecca Kadaga ne bannayuganda babadde beetamwa omukyalo no kubanga okuva guno gwe mulundi gwange ogwokubiri okulaba bannayuganda nga basanyufu n'ekintu sayidi eya NRM kyekoze oba okulaba nga basanyufu ng'ensonga ekwatagana ku muntu ali ku sayidi ey'ekibiina ekya NRM. Mujjukira waliwo omusirikale wa SFC yafa naye omusirikale oyo yaluma abantu simanyi lwaki abali ku ludda oluvuganya n'abali mu gavumenti bonna yabaluma. Kakati n'ensonga ya Anita Amongo ekuŋŋaanyizza bannayuganda okuva mu nsonda ez'enjawulo. Okimanyi nti opposition abali ku ludda oluvuganya n'abali mu NRM ennamba esinga bonna basanyufu ku kigenda mu maaso olunaku olwaleero. Full figure eyatuse n'okugjayo eŋŋoma n'akuba saagala agalamidde ng'alaba ekigenda mu maaso ku mukwano gwe amanyiddwa nga Justin Nammere ate ne mukama we Nalongo Anita Amongo ng'obudde bumaze okuba nga bubaddugalira gano nno ge maka ga bbeeyi. Ndowooza ekifaananyi kino kiyinza obutagajjayo bulungi nnyo nga ne ssente ze boogerako ezigabalirirwamu ssente ezo ziyinza okuba nga zisukkako kaawo kwezi ezo. Katonda kiki kyatwagaza ddala Katonda okola otya ekintu ekyo bannaye Katonda wange tugenda kuwaaki ddala taata tugenda kuwaaki okola otya ekintu ekyo Katonda manyi kyotukoledde naye omanyi kyotukoledde kusaawe ddala ffe aba Uganda Independent Mindset Front twegadda ku bannayuganda congratulating a president waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Timunnanga omusajja yali agala okukuttira mu campaign trail. Omusajja yakwata ewali stage n'abba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Piagas yali amusse okumalako n'agamba president agenda okulaba Nancy bafa n'abagamba muveewo tekansikale wano ye n'asalawo abeere Jesus abeere saddaaka n'amugezesa za accident zonna mu kkubo yali atambulira ne ttiimu ye amuttire mu accident. Katonda n'ataasa nazza lulwe Katonda wazze lulwe president waffe akyali mulamu. Osigere ekibi ekyo bwe twogerera ng'omwami eyagala amuttire mu accident z'embuyaga ezikaza engoye. Kakati ddala Katonda banaye NRM kiki ekibawaga kiki okitegera omusajja ono amaanyi g'abadde nago nga ye kabaka w'e Kayunga ye kabaka mu Kayunga. Okitegera ekintu ekyo amaanyi g'abadde nago amampanti g'abadde ng'ayogeza okwemanya kw'abadde ali esswaga ly'abadde atambuza ensi emuhambuliza emukakanyiza emuwomboza kyeyali agala okutwalira mu banne kyennyini kyekimu tetubagamba enguudo no one is safe in a sinking boat. Eryato we liba libbira teryawonawo teri omuyinza okulowooza nti muli mu first class muli mu VIP naye lino eryato liri mu kubbira enguudo embi zetubagamba enguudo ezitaliiko mataala nga ssente muzibba bubbi kalangwa mane ane emye. Okitegeera ekintu ekyo naye ekintu ekisinza okunsanyusa omwami ono yali agala kuttira His Excellency Kyagulanyi ne ttiimu ye mu accident yemusse. Okitegeera tukomplaininga netugamba enguudo embi zeetaaga kutereeza. Omusajja ono tebalina kyebakola batugamba mwetaaga basement nakusobola okubanga twogera amazima nti ssente z'enguudo muzirya naye ffenna tetuli safe oluguudo olubi lwe lumusse. Tugamba nti amataala ku nguudo amataala tegaaka ku nguudo omusajja obutaaka mataala kwe kumusse. Tubagamba bannange ssente zamuwi w'omusolo muvuga emmotoka za bbeeyi afiiridde ku mulimu nga balubu nkiddamu ono afiiridde ku mulimu ki gwakubba ssente za muwi wa musolo kubanga n'emmotoka gy'abaddemu ya muwi wa musolo nkiddamu emmotoka ebadde ya muwi wa musolo nga n'amafuta gaaliko ga muwi wa musolo. So byebyo bwe twogerako twetaaga miggo bwe tubagamba nti ssente muzibba ssente mulowooza nti mulina ssente ezigenda okubavuga zibatwale mu nsi z'ebweru babajjanjabe muganya okuzimba amalwaliro wano naye mbakakasa wallahi mugenda kufa nga temunnatuuka ku nnyonyi nkiddamu mugenda kufa nga temunnatuuka ku nnyonyi. Eno ensi ejja kubahambulinga mutegeere nti munnange ffe tetukabya kajanja tetwogera ebintu bino olw'okubanga tubalinako embeera embi nedda si kyetuli tetwogera bintu bino olw'okubanga kubalana nedda tugamba common good for all of us. Oluguudo luno bwe tukaabira luno si wa NUP eka yagenda okuluyitako
si waffe owa Uganda National Independent owa Uganda Independent Mindset Front si feffeka si wa NUP si wa UIMF nedda buli wa kibiina agenda dukoza si wa PFF tugamba nga banna Uganda kituyita common good otuwa tugamba nti amataala geetaagisa ku luguudo gana amataala tegagenda kubeera gaffe aba Uganda Independent Mindset Front nedda buli omu agenda kwetaagisa amataala gana genda kubiyita otuwa tugamba nti enguudo zino tuzitereeze tuzigaziye tezibeera nfunda okitegera ekintu kino tekigenda kugasa feffeka n'aba NUP ba sister party yaffe nedda tekigenda kugasa People Power Fraternity as a movement nedda buli omu agenda kweyagalira kuno fenna tubeera twogera ku common good naye munange ffe wetwogera we deserve death okitegera we deserve to be hidden in the basements and beaten up to be tortured in basements so byebyo so Uganda ensi esobola okuhambulinga ne olowooza nti obadde wa kitalo otya enensi ekuhambulinga ekukakkanya n'okkakkana nga ne bakukwasa kikompola nti jangu okikube Kyagulanyi nga tosobola naye nga wabeeranga eri ku ssimu temumukkiriza kubaawo trail temumukkiriza kubaawo campaign mupe ne ttiimu yonna namba kwate mbasibe byebyo ensi bwetyo fenna tuyita mu buyisi bwetu tisi netubakonya kigenda naye bw'obeera mu nsi muno n'olowooza nti oli wa kitalo enensi ejja kuhambulira gwe nawe nalowooza nti oli close ku NRA oli close awe olowooza mbu oli wa kitalo nnyo nga bo they cannot give you life they don't have any additional dot to your life okufa kugenda kubahambulinga kugenda kubakakkanya fe tugamba ekintu kimu nti no one is safe in a sinking boat. No one is free until all of us are free. No one is safe until all of us are safe. Kakati, congratulations my president. Nti at least your tormentor akusoseyo. Omusajja yakwagaliza entaana akusoseyo. For God and my country Uganda. People power, our power. Uganda Independent Mindset Front due forward. Nze simu ya iPhone erimu layini ekubibwako omuntu omu mu ggwanga lyonna President Museveni yekka esimu ya iPhone esente zagigula zize akuba ku layini omuntu omu mu Uganda yonna era yekka ya njagala kino bweba video ene namutuuka kwa kitegeere nti Favour n'omukisa biyinza okuyisaawo naye neeyisaayo character yo yekumira wantawo okuwangalirawo oba okutuukiriza ebirooto byo. Honorable Namere ebirala byonna oyinza obikola naye nze nkugamba ebigambo bino His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni abeere mutono mu mboozi zo. Lwaki? Kubanga ekyo kyoli mu kulaga President Museveni mbandi awo nasindika emmotoka kati awo nankubira ngenda okula emmotoka ezze esimu yange yebeeramu ye yamanyi okubako yekka ebyo tebiraga nti gwe like oyagaddwa nnyo nowe wabula oli mu kulaga nti His Excellency alinga ali emabega okusupportinga mu ebyo byonna by'oba okoze ebitali ekirala kityoboola ekitiibwa ky'omukulembeze. I remember one day twalaba amawulire wayiseewo emyaka eyali MP woman MP Aida Nantaba ng'akubira muzeeyi His Excellency muzeeyi baba n'abantu beekayunga mu mawulire tekiraga nti gwe munango olina Favour ku mukulembeze yalaga nti amutadde wansi aswazizza ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga. So Honorable Namere ebigambo byo nze nabadde nsuubira nti bw'oba okomyewo bigenda kubeera bitono. Si buli akutadde akasimu mu maaso oyogere, si buli akusisa akuteereddeko akazindalo olabike, ojja kulabika ekisanja kyakatandika olina okufuga kamera ojja zibeeramu naye buli lw'obeera emabega ga kamera buli ddakiika okoleramu ensobi kati oba by'oyogera nga tebyetaagisa ne bwe munanvuma naye nze n'amazima tuli tuti nze njogera mazima kubanga kati ebigambo President Museveni Museveni anayagenza okulana n'omusajja we naye avaayo atandise President Museveni abeere mutono mu mboozi zammwe kuba ekyo kiraga like otyoboola ekitiibwa kye si wakuba nti gwe olina Favour y'amaanyi si gwasoose
Namere amagezi goyina gakumala. Naye kendeze ebigamba. Abaganda bagamba mbu kamwa kabi. Kasasiro ganga. So, ebigambo bibe bita. Akuba kulayini omuntu wamu mu Uganda yonna era yekka yange. Honorable Namere, njagala kino. Bweba video ene namutuuka kwa kitegeere. Nti Feva n'omukisa biyinza okuyisaawo. Naye neeyisaayo, character yo, yekumira wantawo okuwangalirawo oba okutuukiriza ebirooto byo. Honorable Namere, ebirala byonna oyinza obikola. Naye nze nkugamba ebigambo bino. His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni abeere mutono mu mboozi zo. Lwaki? Kubanga ekyo kyoli mu kulaga. President Museveni mba ndi awo nasindika emmotoka. Kati awo nankubira. Ngenda okula emmotoka ezze. Essimu yange yebeera mu ye. Yamanyi okubako yekka. Ebyo tebiraga nti gwe